Kakati baganda bange nze neewuunya nnyo omuntu omulogo okuloga bizinensi z'abalala okuzisiraanya n'ataloga ye kuyimuka. Ogenda okulaba nga gwe bagamba nti mulogo bizinensi ye kali awo tekategerekeka kyokka nga yasinga okuloga ez'abalala okusiraana. Ne neebuuza lwaki taloga bizinensi ye n'etutumuka. Lwaki taloga bakasitoma ne bajja ku bizinensi ye ne bamugulako ne bamuwagira bizinensi ye ne eba y'amaanyi. Kyokka gwe owulira ayagala kutta ono asiraanya ono kati ye mukyalo ono ogolaba mu katambi. Omukyalo ono yasinga katundu n'akolawo akaduuka. Naye abantu b'oku kyalo bonna bonna bamukaaba lwa bulogo. Omukazi asussizza okuloga. Buli lunaku akeera kumakya kumansamansa ddagala mu maaso g'omulyango gw'edduuka lye. N'ayiwaayiwawo emmwanyi. Buli lunaku akeera kumansamansa ddagala. Kati alina omuntu gw'aloga gwe yasuubiza okutta. Bamugeredde wa chairman ate ne chairman alabika badde yamukoowa nga chairman obulogo bw'ono omukazi abumanyiiko. Chairman yazze n'ategeeza abantu b'okatundu bonna bonna omukyalo ono mulogo. Gwe wenna ateekateeka okujja okugula ku dduuka lyono omukyala olina okukimanya nti mulogo. Baagala kumugoba ku katundu. Bwe bamutuukiridde ssebe agambye munzita nti mwagala kunzita ate munanga abantu abalogo bakusobera. Bw'omugwamu n'akimanya nti omuguddemu nti mulogo n'omulangira obulogo bwe atandika okwagamba nti mwe mwagala kumutta. Nejjukira yabadde aloga banne okubatta n'okubazikiriza mu bizinensi zaabwe. Kakati ekyalo kivuddemu omwasi ne kigamba nnyabo tukooye obulogo bwo. Buli muntu enna ku kyala n'abadde tamanyi ategedde nti ono mukyala mulogo. Baawe naye kennyininyini abaddewo. Baawe n'ayagala okulwana mbu alwanirako mukyala we olw'okuba balumbye nti balogo. Chairman n'abagamba gwe ssebo togeza ne weekalakasa wano nti oyagala kulwana mpozzi ng'onoonya lutalo. Kuba chairman abagamba nze ndi Ssaalongo sirogwa. Panaye mumbuulire Bassalongo tebabaloga. Naye kino kye bayita ow'ebbango okumuwemukira. Omulogo bamuwemukidde misana ttuku ng'ensi eraba. Kakati njagala nkutuuseko akatambi kano okeerabireko ng'omulogo bamwatulira misana ttuku nga n'ensi eraba. Buli omu n'akitegeera nti ery'edduuka ly'abalogo. Nze mbuuza wanaddamu okubaawo omuntu akyama oba abanaakyamawo bajja babaloge. Vidiyo yiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Okiwulira ekitundu kyonna kibamanye nti muli balogo. Mubite nkusaba ku kyalo kuno agende. Ono omukyala ave ku kyalo kuno agende. Oli mupangisa. Ogwo mukka mukendeeza amalogo gammwe. Ensebakoye kikakase obadde bali mu kumansamansa wano ddagala n'emmwanyi zizino mu mulyango fatuzisuddewo mujja muzirabe. Abantu bano balwadde ensi yonna ebadde ng'ebakaaba lw'amalogo olwayo ne twogera ku nsonga zaabwe bawono buli omukka obukka ne gujja tukujja okukola ki kana akabizinensi kano mwazimbiramu wano emmwanyi zizino fatuzisuddewo abantu baleese okwemulugunya nga basusse okunyogeza eddagala wano wennyini agenda abimbire ewaabwe era batuuze mbategeeza abantu wano bwe muba mukolagana nabo ku lwammwe naye ki balogo akukozesa amadagala ebyo byebyange temuddangamu n'omululira ogumu ogwo omukka gwaleese omwezi nijamukakanya abantu bonna bakaaba ku lwammwe lwaki mwe muba temuwuliriza
Mututiisa kuno ngenda kukuta lakini watiseboti ate kyakyongera oyo bizinesi ogwo omubiri gwe yandibadde buli omu nagenda nga mugamba ebigambo nagenda nga ate ngabayita mu lukiiko tebagala kumwala ajja kutukabatanze njagala nzite ngensi yonna entegedde ngensi yonna yonna entegedde banna nanyonyola oli oli nakuzimbira atakumanyira katamanyira kyoli nagenda munkutereyo akameka kubanga naye alikola lwa bizinesi maama nze katonda wawange oli mulalago kabimbira mu dduuka litalimu namasagasiya temuliyate kakati ku nsi ya Katonda eno nze neewuunya nnyo omuntu gwe bateeberezaamu okuba nti mulogo. Okera otya ku makya nodda ku bizinensi z'abanno n'oziroga okuzisiraanya abantu obalozeroze ku kyotulina gw'oyagala atunde gw'oba oyagala otunde wekka wekka naye ng'ate bw'otuuka ku bizinensi yo gy'oli mu kulogerako abantu efaanana bubi n'okusinga ez'abanno z'okola ki z'oli mu kuloga ng'obwavu obukuluma bungi nnyo n'okusinga bali bw'oyagala okusiraanya. Nze ne neebuuza lwaki omuntu omulogo ku nsi ya Katonda eno teyeeroga n'ava mu mbeera mbi gy'aba alimu? Lwaki afiira mu bali abalala abamusinga ate bayagala okuteeka wansi ekiva kyo kiye okukozesa eddogero ne yeeroga n'abayitako oluvaawo nga tandika kwagala kubatta. Kati omukyalo ono yaleeta eddogo ku kyalo. Bizinesi z'abantu bonna azisudde agala kuziteeka ku ttaka. Talina nkulaakulana yonna yonna gy'ayagala kulaba ku katundu. Talina dduuka lyonna ly'ayagala kulaba litunda kusinga ye. Kyokka mu dduuka lye temuli bintu. Kalu nga bw'oliraba. Kalu akeera ku makya n'amansamansa eddagala mu mulyango, n'akeera ku makya n'ayooka amansamansa emmwanyi n'emmwanyi bazisanzeewo. Chairman yazze n'amubuulira kaatu n'akuŋŋaanya abantu ku kitundu bonna. Ono tebamukubidde lukiiko. N'omuyise n'omutambuze abadde ali mu kuyitawo nga yeerolera ku mukazi omulogo w'oku kyalo. Alina omusisita w'omukazi omu gw'abadde alimu alina omusisita w'omuntu omu gw'abadde aloga. Oyo gw'owulidde nga gama nzita. Oba tebakkaanya oba bafunamu obutakkaanya naye nga ayagala muzizika kiwanga. Byonna bino babikoze nga bbawo omukyalo oyo omulogo ow'edduuka naye waali. Omwami yagadde okujja okulwanirako ku mukyala we naye abantu babadde bangi. Chairman amugambye ssebo togeza n'oleeta olusiddiikulo wano ojja kwetyabira akabasa. Tolaba nti mwayita balogo naye ate ffe tetulogwa, ffe tuli bassaalongo. Bannange tewali kyalo kisinga kuba kibi na kutama kubeerako nga kyalo kiriko omukazi nga mulogo. Ekyalo ekiriko famire ng'eyo y'abalogo bannange kitama nga bw'okiwulira okitegeera. So abantu nga bano oba lwaki tebafuna, oba lwaki asanga ekyalo ng'ekyalo kiriko emirembe, ekyalo tekirinaako buzibu bwonna n'aleetako eddogo lye n'ettima ly'ebbi. Okimanyi nti abantu nga bano asanga ekyalo nga kiteredde nga kitebenkedde mirembe n'atandika okukitabangula n'atandika n'okweraliikiririza abantu ababeerako abantu abakibeerako nga batambulira mu kweraliikira nti omukyalo oyo. Kati neeboonya abantu abagula ku mukyalo ono n'omutima balina omutima. Nze kasita nkimanya nti eryedduuka oyo mukyala mulogo sikyamawo. Ate kati buno bagenze ne bamulangira nga n'obudde bwa misana nga buli omu alaba. Ono anaddamu okufuna bakasitoma
oba lwaki eddogo ly'abaana abantu terikola ku byanfuna byabwe omuntu tasobola ku mutya neyeeroga agaggawale bo baloga kugusiraanya balina ke balinawo n'asanga enkulakulana katundu n'agiroga enkulakulana eveewo mbayagala ye yaba atunda yekka kyokka ogenda okulaba ye aloga abalala ebintu bye tebitambula akaduuka ke kalinga nzikiza kwegamba mukama katonda ono simanyi nakumanya simanyi naye nga omukazi omulogo n'omusajja omulogo nga famire mubeekuuliramu mulago bano kyeyamaani abaatulidde n'abantu b'oku katundu bonna ne bakimanya nti ono omukazi mulogo kati njagala mbabuuze waliwo baddekoko ku kitundu nga kirimu omukyala ng'ono omukyala bw'ati omukyala ono nga gwe bagamba nti oyo omukazi mulogo asiraanya abantu abalala yiye abayagala okukola yekka yekka kyokka ogenda okulaba nga bizinensi gyalogerako abantu abalala eye yeesinga okulabika obubi yeesinga okulaga nti tewali yanzikiza bw'otunuulira akaduuka kakulaga nti tewali nkulaakulana yonna yonna abalala balina amaduuka amanene bayagala okuteeka ku ttaka eyo yensi mwe tutambulira kati ono yajja kugoba nkulaakulana ku kyalo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mpe ndowooza mu comment section yawo waliwo baddeko ku kitundu nga kiriko omukazi ng'ono nga ye taloga ne baloga mpe ndowooza mu comment section mbagala nnyo mwena mwena abeekumira ku mukutu mukama katonda abankuumire abampere bye musinga okwagala mubere bulungi ate naba kusubscribinga genda maaso n'okuba nti oyongera okusubscribinga kona mu kapesa ka subscribe akade kakonemu kajje mu personalize okateke mu all obenga tosobola video gye mba nkutereddeyo mubere bulungi omukama katonda abankuumire mbaagala nnyo mwenna gye musinzira okuba nti ate mundaba peace and love